Oli blogger. Journalist. Wala wasisa kali acho wala asa deke bintu byamwe okujja kudemukamu. Ondo kuba twogera okutuka sikuwulira bulungi. Tukate ki. Ani akutte mu network abanaye. Ompulira ko. Nkuwulira lwakuba kale ebimu bijja mu bits and pieces. Anti kati kyembadde ngamba nti. Present oba ndi blogger ne kugamba nze siri blogger nze ndi analyst. I ekintu nga bwe kiri without sugar coating. Kintu kyamwe. Kade sisobola kola analysis nga mwe kenyini bakamwa kwogera embeera nga nasookadde nammwe. Birimu muganda waffe eyafiira mu ngeri ey'obukambwe ennyo. Nga n'entandika kunenya oba okumenya Jennifer ye nga ye. Kakati nga abantu bangi nnyo of course bwe bawulira side emu batandika okunenya omulala okiri. Oluusi oyinza okugala nti oyogere wekka naye n'otokijjaayo bulungi. Yes. Wekiri n'amazima gaali. Tegeera. Kuba kakati just gwe yogera amazima nga bwe gaali. Ensejja kumanya ekituufu kyo ekiri. Kubanga tukimanyi nti n'obadde okola Isma ye mukwano gwo Isma alina okuba nga yakulumye. Era Emily paka nakati paka essaawa eno ndabika maze n'ennaku nga 2 nga sigenda ku mulimu nga n'ennaku ze mbadde ŋŋendayo mbadde nga mbeera mmotoka nga neebase olw'obulumi bw'enkyalina eri muganda wange. Ndowooza Isma y'omu ng'oggyeko family nti nafiirwako mmange nafiirwako jjajja wange. Isma nga si wa family naye ng'omuntu ali close gendi yabadde omuntu asookera ddala oba nga mba owookubiri ku bantu abannumye mpaka nakati nga nkyalina obulumi. Naye omanye ensonga lwaki nkubuuzizza nti oli blogger. Munnaye aba blogger waliwo emizannyo egizannyibwa nga bw'otaba blogger obanga oba toli mugezi nnyo ku digestinga nsonga nga toyinza bitegeera. Kati gano gwe ŋŋenda okwogerera wano amazima ŋŋenda kubabulira facts nga we ziri. Amiina. Si zoyagala Emily? Facts zetwagala kubanga ffe nze nina okubulira nga baanayo kati bazi. Kati Emily obuzibu bwe weesanzeemu nti oze okwagala okutabaganya ab'omukwano ababiri. Naye nga tewategedde kyabadde ku drawing board gye twabadde. Nakoze vidiyo eyo ng'omuntu asobola okulaba ng'omuntu eyeekerako this service naye nga each and everything was planned. It was planned. Kyogezako tugamba nti what was planned soko kinnyonnyole ekyo. Kati ensonga yabaddewo nti era kati Emily nkusaasidde munnaaye nti oze okwagala otutabaganya naye nga b'otabaganya lwakubanga tobamanyi. Oyo omukyala forofiga mukwano gwange nkola naye era ne ogenda ku page zange ez'enjawulo oba ku eya TikTok oba eya Facebook ogenda labanga content wa forofiga bwe nsinga okubayo naye omungi. Okitegeera Emily? Forofiga akulaze nti namukubidde essimu. Nange ngenda kulaga essimu ze twayogedde nja kulaga ne audio when we are planning this. Kati nina wentuuse okusinziira ku live gyavako kati gye mubadde muva okwogera. N'okusinziira ku ssimu eyasembyeyo gye namukubidde ne mugamba nti okusinziira pressure gye nina mu bantu n'emikwano n'abantu abantwala okubeera nti ndi serious
kuba Emily sikakasa nti obadde omumanyi anedda sebo obadde tomumanyi nti nze nga nkola blog oba kaŋŋambe nga nkyali student of blogging era nga ntuula eri abo wansi eri aba blogging nga nasalawo ntuule mala okwateininga knowledge oba guidance okuva eri abo ba blogger naye munnange ekiriwo walabye full video gundi full figure gye yagitandikidde nagirabye eyo nange mweyangattiddemu ngamba walabye gye yatandikidde nti yasoose kuvuma ba blogger na ba youtubers nanga weyangattiddemu yes wona walabyewo nalabyeyo kati munnaye omuzannyo gwabadde weeguti era ogenda kumaliriza ng'otegedde nti munnaye ebintu bwe yabadde olowooza nti okyali mabega si mu ngeri yakukuzalawa naye otegeere nti tewategedde ebintu bino gye twabitandikidde tugamba nga bambi ennyo kutubulira kyogamba kuno kwonna okwevaayo nayo okwekalakaasa okwo konna kwolabaakola namukubidde esimu esembayo ne mugamba full figure okusinziira ku kintu kye twapulaninze n'ebigambo bye twasazeewo okwogera oba ng'otuuse ng'ate my name is tarnishing eri abantu abo gye ngendo sigala munaye nga noonya ekikumi nga noonya emirimu we tusigala nga tugenda with display maaso nze kigenda kubeera tekinkolera pressure nemugamba pressure no wena yansuseeko kati ngenda kuvaayo njogera amazima googere kubanga eno peegi yaffe y'amazima wekiggera era nina ensonga emu lwaki nzize ku peegi eno bangi abansabye okuleka nina interview ze nakola mu kusooka naye bangi abansabye oba babadde bankubira nga sigenda kugundi zaabwe naye nategedde nti wano mazima geerere. That's the reason I'm here. Ekintu kino twakipulaninga bwe tuti. Naawe kennyini simanyi nti oba omanyi full figure okusinga bwe mumanyi. Sisuubira kuba kati gwobeera naye okola. Mbeera naye on the daily basis mbeera ne full figure buli lunaku. Waakolera wenkolera. Osobola okukkiriza nti omuntu asobola okubeera nga yagwa naye olw'okuba nti omuntu abadde alabwa abantu omutwalo omulamba waasigazaawo 1,500 atakyegendereza oyinza obutalaba nti yagwa naye aba yagwa oba aba agudde. Kati full figure munnange yali yagwa naye nga ye amanyi strategies z'okuddamu okuzza abantu okuddamu bamukwate oba okuddamu otwala content we. Kati yabadde alina ofuba ennyo okulaba nti avuma ba blogger ne ba YouTuber okulaba nga addamu okuseekinga attention yaabwe bajje baddemu okumuggyako content. Tegeera ebintu bino engeri gye twali planinga singa walaba ku vidiyo eyo gye nakola walaba ne pressure kwe nali njogerera n'obudde bwe nagikolera byonna nga twabipulaninze two of us kino nkyogera wano ku mazima ameerere two of us we plan this with full figure. Kati nga kigendererwa kyammwe ki okupulaninga eno esasa? Kati ngenda kugamba bwe nti Isma ng'oggyeko by'ebimu bye nayogedde era ebimu byenja okwetondera abantu ebyabadde mu muzannyo gwaffe genja okubeetondera nti bannaayi wano wadde twabadde mu gundi naye nsoloba nga nina be nakosezza ate nga bangi. Naye Isma munnange abadde ne assets ze abadde alinako ebintu bye byalina ebimu nga gyebiri naye nga tasobola kuvaayo akugambe nti nina kino nina kiri. Newankubadde emmotoka eyo gy'olaba n'essaawa eno gye tuli mu kwogererako y'ebadde esinga okubeerako egundi. Esinga okubeerako ensonga. Twayogera ne full figure kuba mbeera naye mwenna temumanyi bintu biri mabega wa muzannyo guno kati nzijayo behind the scene. Va ku mmere eno wano ogiraba mu ddiiro naye waliwo eri gye twagifumbidde kati ebyefumbiro bye nzijayo.
nga tutuula ne full figure kati we yankubire simu ekiro nangamba tugenda kubeerako bye twogerezeganya kati enkeera kumutya kuba koolo lwankubira nali nogendako ewa mutabuliiko okwogerezeganya naye nsonga kyentwala ewa mutabuliiki oli eyafudde abadde muganda wange abadde yafuuka nga muganda wange mukwano gwange nkola naye ate eri famire nga tulina okubaako bye twogerezeganya kuba mbadde nkola naye ate nanga nfa ne mukufa mukka nti ne wali wonna mbadde nga ngende wa mutabuliiki nga twogerezeganya so nga twayogera so fulufiga ngamba manyi ekiro kiri nti awantu okakati wenkyalina platform nina ku Solot otegeera ate ku Solot okimanyi omulembe gwe tulina ne dynamics za social media abantu tebakyalaba nnyo TV okiraba abantu bettanira nnyo social media nga nina okudda mu mawulire newankubadde gwe toliimu nnyo oba naawe oyagala okusitukirako nina okudda mu mawulire naye ngenda kwogera ngambe nti oli mukayanire emmotoka y'omugenzi nga mugamba ate ogenda olwo tuli mu kupanga mugundi gwaffe nti ogenda gamba nkayanire emmotoka y'omugenzi etya nti munnaye nkimanyi mubadde mukola mwenna naye enjogera wenna ayogera bwe nti kugenda kunziza mawulire nawe kijja kubeerako we kikuteeka okutegeera naye nga ddala Emily Smith w'obeera ng'olina sense of maturity to be honest omuntu abadde takolagana na Isma abadde amuvuma buli wamukwatako kati essaawa eno asobola okwefuula nti ali mulwanira bintu bya mugenzi ekinjogeza bino nti pressure yansusseeko mu bantu ebigambo bye bankubidde abafamire bankubira abeewaffe mutabuliiki mbadde njogera naye nga tebinnaba nakati mbadde njogera naye munnaye ebintu ebyo we bitambula bwe bityo oba n'abantu abayinza obiwulira abayinza obutabitegeera bayinza omugamba naga ono ate wano twogera birala ate wabeera eringa ayogera birala wulira ono mukwano gwe byayogera okitegeera era neewuunya nnyo n'abantu oba kaŋŋambe ba social media oba ŋŋambe sijja gamba nti social media inlaws ekyo kankiteeke walala naye bambi abantu ababadde mu kunyolwa okw'amaanyi olwa Isma nga yafudde yalumiri abantu nkyogere ntya nti abantu bangi abalumiddwa Isma newankubadde abadde tamusisinkanangako kati abantu abo okusinziira ku bintu kye twabadde tuplaninze natuuse nga ndaba abantu bangi banvuma abalala baŋŋoola abalala byogala bye boogera okulaga nti kino ekintu kyabadde kiplaning nabadde nali ku live eyo ekiro gye nakola ku TikTok nga njogera ekikazi kino kimanyira kikola bwe kiti kyogedde bino okitegeera era nze mukwano gwange mumanyi nnyo ngenda kuleeta ebyama bingi nina kyewadde ekyama kye naleeta nedda obadde tonnaleeta kyama tubadde tusuubira nti leero ogenda siina kyama kye naleeta era nina akantu katono nnyo ke nayogerako ne ŋŋamba nja kubabuulira taata w'omwana biki nina gwe naleeta nina gwe nayogera kuba navanga ku live nga tuddamu nga twogerezeganyanga mugambo waayi njogedde kino nina n'omuntu gwe yali yampa eyali yangira nga ŋŋamba kati yogerera ku pressure otaddemu katono omuntu eyali ku live eyo gye nakola ku TikTok ekiro weba bagirekodinga naye bajja kukubulira waliwo omuntu eyajja n'akonkona ku mulyango naye lwakuba yakonkona nnyo 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 n'amaanyi ne mugamba yo wange n'ennyumba ogikonkona bwotyo gwagisasula ngenda okulaba nga yoli omuntu wa full figure nga waali awo njogerera nayogeranga nga wensoma comments naye we mutunuuliranga okitegeera abantu abaliko ku TikTok oba abaliko ku live basobola okukubuulira nti nina omuntu gwe nayombaganako naye before ng'atandika live egenda atandika ebintu kuba namulinda n'ambula n'ensalawo nze ntambule nzije tuzanye omuzannyo gwaffe naye obuzibu obwaliwo nti ango mwe yali yakiteeka
nakibayinga nga sikirabamu nnyo obuzibu bw'amaanyi nga simanyi nti eno pressure gye jjo tuuka simanyi aftermath naye kati gwe tewafumiitiriza kubanga Isma first of all baali batemudde mutemule mu bukambwe obw'eddala kakati omuntu yatwawulira Amerika nkugambe kino nakugambye nze paka kati nkyali mu kunyolwa kwa Isma muganda wange oyo siwakana abadde kugamba tetuli ba Luganda nti olw'omusayi naye ku mukwano gwe tubadde tulina nga twafuuka ba Luganda nga mukwano gwange workmate wange director munnange mu company nga CEO ndi operations manager naye full figure ate tunkola naye sisobola kumwewala live alone these days wembadde ndi up and down nga sisetolinze ku mulimu olwa pressure abantu gye babadde bantaddeko olwa bino bye tubaddemu ababadde babitutte serious n'okubeera nti tubadde tugezezaako zanyira ku emotion z'abantu era abantu bonna abatutte olutalo lwaffe ne full figure oba byonna bye twayogedde okubeera nti babitutte okubeera nga biri serious ate bo benneewuunya nti full figure tomumanyi oba babloga totumanyi tomanyi stats ze tukola mu mawulire essaawa ekisinga ekiyinza okunuma oba ekisinga okunuma okubeera nga mwagezezzaako okupanga ekintu nekituuka mu maaso n'olaba nga kikuttattanya kikuleka kubanga abantu be nabadde njogereramu benoonyezaamu emirimu be bantu g'osobola ogendayo n'omugamba nti gundi give me some advice ku kino nakiri n'akuwa naye ng'amasimu gansuseeko luli amasimu badde nfuna munnange nga kitalo munnange kino munnaye muganda we yafudde kati nga bankubira owaayo oyagala kubba drone naffe kyetwebuuza naye nga drone teri muntu yenna gwe tubadde tukolera oba gwe tubadde ali close naffe abadde tamanyi ku nsonga za drone oba abadde tamanyi nti drone eyo ngenda nayo ku site buli site gyembandaga naye emirundi tegibeera mingi nnyo kubanga twakkaanya nti emmotoka eyo we yajja Isma ng'apangisa bupangisa mmotoka ati Isma bambi abadde n'ekizibu nga ye talinnya booda muganda wange oyo ng'abutyanya obubooda oba kaamukubako simanyi so ne tukkaanya nti egundi we zinajja ndagawa nakusesemeza ebintu by'omugenzi n'ogamba uliriza gwe kisukukona mulimu gwokola omanyira manyira abantu kumba abantu okolawa njogera ensonga zange nga taliko nga ntwira Emily uliriza Tubonge kaddeko basooka omujjeko ono nakusemesa malimu omugenzi ulira bulungi Emily uliriza esooka na kumadoni gye bagijja ekyo kimu njagadde njogera amazima gange nga taliiko njogera ebintu by'ombuuza kubanjo naye omumanyi yogera agenda kutaataaganya munnange wano mazima merere njadde njagala nkubuulire kale maliriza kati obadde ontaataaganya omulaba ayogera tasalako oyo mukwano gwange mumanyi ako kasooka amalirize twagala nnyonnyoka ekintu oyo mukwano gwange mumanyi siba naye tubeera naye kusula moto kaakati gwe ate obadde omukomezaawo sinayogera nsonga zimalayo antaataaganye muleme funa amazima lati kati labayo olina okumufeesinga then ekituufu kibe kana kubanga wampise oba omuntu gwe wasindise okujja okumpita n'oŋŋamba nti nzije njogera amazima ku nsonga eziriwo naye tewangambye nti tugenda beera mu kukaayana oba kubeera siyinza giyita debate naye tugenda beera kukaayana naye okukaayana si kwendiko era mazima naye kaakati ekintu kyotugambye ffenna naffe tubisho nti nno ogambye nti kabadde katannyo between Emily omanyi lwaki nasoose na statement kubuuza nti oli buloga kuba ye buloga yenna waabeera ayina ebintu by'otunuulira bw'otinoga okusinsira ku kino
na kino kyendaba n'okusinziira amaloboozi gano engeri gye gavaamu bino byabadde ku script n'omanya nti eno yabadde script era kyenva nsoose okubuuza nti wabula okwogera kyobanga saasose kupapira kintu kyonna wabula okwogera nammwe kubanga ekintu kikajjuse muganda waffe tannaerwera omukazi nga mwana byokwogera omukazi ngenda kwasa byama omanyi byama byange ki nabimbaddeko naawe wa yogerawo munsanga wali wasula munsanga wali kusula moto ekirungi gyoza amanyi buli kimu Bukenya amanyi buli kimu lwaki sibe mpayiriza bwe manjagala kuwayiriza Bukenya atunda nnyo nayo ndiyogedde Bukenya media kwensi yonna emumanyi bwena ndiyogedde ku Bukenya byantambudde na nnyo ono tewali amumanyi naye yannumba ye yankubira so nvuddeyo ku Emily Smith okwogera amazima nga nesigama ku mazima n'okufundiza Baba yogeramu Amos egamba nti buli kintu olikiweera embalirira Bayibuli tugamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe kimpangaza ne networking yange mugira bayamaanyi nesigamako kufumintiriza ate nesigama ku mazima ebintu biri bisatu besobola okukuma mu nsi otanga Katonda atota Katonda osobola okuba bazadde b'ekitiibwa bw'oba bazadde b'ekitiibwa osobola okubeera n'empisa discipline kintu kikulu bw'obeerako nange bwana babatamanyi tebamanyi sigenda bbaka kakummanya nakunjagala omuntu akwana nga takulabangako tasuubira kumitinga tabeera nk'omukwano gwo naye ng'akwana for nothing kumba by'olina byakunya waliwo abasajja banfuukira olukokobe lusiiwufu lulyawo lulinga omulambo gwani buli kaseera abe atuvuma ye muswidi era ye obutuuze bw'alina bw'abaswidi tolina na malaalo bagenda kuzika omuswidi ovaayo tanoononya genosale musale how comes nze simanyi naye tosobola kugamba nti nze ndi wanjawulo nnyo obutuuze bwange buli eno era nze sina kyembagombako ekyobukaga kyanina driving permit ate onoonya sale musale nze bensiba nabo bempabula kitegeeza kyonoonya nze akirina you get me buli wentudde woyagala naye nze mukutulawo namala kulwanyisa baggo wanteekawo oba namala kuvuma ogendawo you get me right, you understand oyimidde nesale musale ng'olinga omusokolemu ebyende engato ziri ziti bino ebigato byabona okukundabugabo ebisaati biringa bisiimuula naye wange tebikaza nakaza kisima tekitekaza waita omuswidi omaze kalamojjo wiiki namba oteeza omusajja are you sure lwaki olimba mayindi yo okwelimba Emily okwelimba kibi byonna ndi kutubonga agamba mbu yampa ebyokwogera yantegerera mumutegedde maze kugenda ku live ze nze maze wano ebbanga ne Isma yava ebweru n'ansangawo wano nga ndi strong ng'era nze njogera bankube ne bankokera ebintu ne bayita bulenzi ne bayita ki ne balwata ki ne bayita ba TikTok wendi amwe strong ready tosobola kunsula because ndiko favor ya Katonda Katonda yampa favor Emily wajjo nnoonya oli mugagga omanyi okukubira simu n'ompeeza ku ssente nga sikusabye kambi ogenda babitegeera okubera nga Jennifer leero oyagala ogenda out nonteerako essente nga sikusabye nga togezera ku live gandi ngenda kuwa full ssente si bwe kiri kamera kakati lwaki mba nimbira omuntu bana okulimba si kirungi n'okuwayiza kibi Bayibuli etugana okulimba bagamba totanga tolimbanga tobbanga otanga sawo n'ennyoka agamba teeka 10 olina okugakwata mu bulamu topretendinga abantu bangi bapanikinga beewadde pressure mu bulamu bapanikinga please don't topanikinga ekikyo kisigala nga kikyo tewali afa mu kifo kya munne fake life Emily Smith kankuwe tewali muntu afa mu kifo kya munne bw'oba waakufa kyova abakuba Isma Wuuno driver asigalawo wali tewali afa mu kifo kya munne deteyo Katonda baagimutinga bwe pa nga kufa yajja ate Emily kankuwe tewali mwavu atalina watakolera nsobi teri mwavu atalina watakolera nsobi
tanto kinonyereza buli bantu baba balina bakola mistakes zaabwe abatu bonge muwayirize olwa drone mwagazaaki nze nafuso ebimwe byange bimanyi zikola niye muntu lwaki mba muvayo mumuwayize kuki mbu drone sigimanyi kwa kakwate si yange si kiki lwaki mba nimba mbunazika nga saaliyo era webale kwogera mazima ekyo kyagadde nnyo kubanga n'amafuta bagampa fena baatu amafuta bakasuba kila kikerani oyo mukenya akimanyi kali nze nabegamba nobegamba nti bampadde amafuta nze kanyini sekasi ne najamisi n'abagano genda okuzika bali basimbula ne bagamba gembaze waliyo abatali okay abenonyeza ebyabwe omukungu celebrity abantu balina ebigendera bajja okubba amasimu bajja okunyakula abagagga bajja okukola ssente ne businesses nga tebalina payini ya muntu nabalaba buloga tebayogedde ekiro nembala situation ajamisi bali bamuguza tato feke tata nga bakwasa sente mboli anzirise nembala yayogera buloga yagamba mubafa ku mulambo gokka oli Isma yafudde dda bafa kutata fete batufuddeko nga babuloga nembala situation n'omuntu omugezi asigala mugezi nebo za katonda njawulo mu knowledge katonda apa yantonda ni mugezi nembala situation mwani awatada na masimu gaabwe eyo si ensonga enkulu abantu abali bagala Isma nga bloggers mugamba muli wamu ne Isma singa kati bakyali egundi eyo singa bakere watata wa Isma ne bamuwa obuugi ne bakera muteekamu kamera singa bakera okumata bamufumbira akatogo nga wakyaliwo n'ekyoto nga waliwo akabani ke bakuma bablogger banjogerako ontegera bulungi nerwati nawo bakera kumata muteekamu kamera omwana yakuluma okakasa yakuluma kati emotoka ojagala kakati kituufu omwana wenda n'ennusu bitaano banonya boko era still bakyakola abalala basala obuviiro bwa Isma obukadde beyogeredde babuza bawalo yazizako yayambale ajamisi nga akyalina buweeru bambi nga tafumintiriza tojja tungese mutwala speed nga tamanyi omanyi abatuvuma batumata banatutuukako kati nze katoze nalabye abaana bavuma timu banyi balinga bagamba polisi timu tumulina munone wano Dubai otegera agala timu osobola postinga ebintu bya postinga Wuuno mwe kokyaba embwa kwebe bongerayo message eri polisi neriki bayo ya polisi neyayogera nti yakola statement singa yali mu lukwe teyandiyogedde ekikazi yamukubira ezasembayo teyandiyogedde bwe yadduse mu Uganda teyandiyogedde bannange omuntu ali era nyongera okugamba timo toweraliikaze nayogera n'abakulu si gwe baliko sekiyita bebe enoonya naye manyi kyenoonya okusinza ku simu y'omufu tebalina ku timu naye abaana bavuddeyo bakutte timu abamutadde mu katu balumiriza polisi bagikako okukwata timu polisi era nga yagamba omu yadduka Dubai yakoze akatambi kwegaba babuzabuza ne polisi kenyini bajja kumulamwa banyini babuzabuza polisi ne befuula waba nkikunnyonnyola entya okitegedde ndowooza kakati abo bagala timu be bannayuganda be tulina abo lwaki abantu bannanfuusi oyo muvuka ajja nga bambi nga wa mirembe n'agamba kukina njagala okulaba ku Jennifer naye nga babukanya saagala baana abo nabakoowa saagala baana abo nagamba ono si wansi kitalina buzibu muvubuka afumye nkiza talina buzibu nemugamba ekisoka bwe naba nze ku bonda ajja kukola ki bambi najja nga muvubuka ali musanyufu ali ape ayogera ebigattako talina gwawala na simu nabyabufuzi naye ayagala ensi nemugamba Uganda bajja betimbatale biki ngera kweba ebikyuli tulinayo okumitinga nagamba naye nange biki nange mbeerayo nemugamba nyina kakyayiko kokola nja kutwalako ku gundi nali mugabi mutwalako tunywe kacyayi ako ye kakoleyo nange mutwale bakamukolere kuba ntera okugenda ku kamwesi nenywa kakacyayi naye nawe wakanjagaza nnyo ne ku Javas nemugamba nja kutwalayo tukanywe nangamba kisoke Jennifer kale tiwali buzibu naye ngena kola bajjayo kibiki nemugamba ogenda nga tonda Oluganda ewaffe Luganda kulya era mekala kuli bakwetereyo nemugamba kikyo tobadde tolyako nnyo eyo kyekyennyanja biki nemutumye tutumye netulira wamu nemugamba tulira wamu togamba nti fulufiga yakoze eki tulya wamu n'ebyokunywa ngo muvuka ayogera bulungi n'agenda
naye nali musuubiza nga njagala mukolere ekimugattako musajja wange. Twokedde bingi nga ndaba bavubuka bambi bato tebamanyi bumanyi oluusi babulamu just bagattako. Bangi nnyo. Kale mugamba kisoke tujja kutwalako omugaga wange kofunayo kagate muki mu bizinensi yo tujja kulaba twalina na appointment kati bambi otwala emmere ndoza n'agenda yeebaka appointment yeebaka kubanga kadde kampata talina nnyo watambula mikwano mingi Kenya bajja nazaako bayina be Dubai ne mulaga n'abali Dubai abo nga baliwo nga munaana ne mugamba oyo mulaba naye ali Dubai tayadde na ssente ne kati oyo ne mulaga kamuga yakomawo baana n'emitwalo ng'esatu kati yanga bilioni asuula motoka ate motoka nga musanvu alina ssente ne mulaga ne yasinga okukola omulimu ne mulaga abantu n'abatembere engato bali baleetawo engato nina abantu bengulako ebintu nga mugulako kumuwagira buwagizi nga sina gye mitwala ngenda bigaba ne muwagira nga mulaga akole ne muwaga abwenge ne mugulako ekintu nga sikyetaaga nnyo so Baji? Nga tekwetaaga nnyo. Kakati nze kye mbadde ngamba Jennifer. Obanga kirabyemu. Onge era wangamba. Sikuwulira bulungi. Mbadde ngamba nti Tubonge bw'ajja wano. Osobola okumulumiriza ati. It's okay, nagambe dda mulete tuwete babiri mulete muyitavinga wadde. No problem. Tubonge bamuta request. Mulete. Kigwe mazima gaggwe n'ekyo nakyo kigwe batandika okunoonyereza omutemu wani. Mulete kati mpayiza waki mwagaza ki mulete. Mulete yayogere nti teyaŋŋamba. Bw'ayinza okutya yanze twagala okwekaata bawayirize ebirala. Osobola mwete enkya oba mwete wano nga wendi oba bw'anajja enkya nze nja kujja. Bw'aba tezaze kati bw'anabaza enkya nze nja kujja. Kulaba basobola okutusaba. Muleke asaba ajje. Tubonge bw'oba kw'otusaba request. Kwali tebalina ekyakye bakola kwali. Kyoyogedde tebakulimba tosobola kera kumata n'ogamba kanteme kugundi ekigambo kanjogere kono Isma ate abayana abantu bangi babukenya benandiyogeddeko singa njagala ike oba biki ate nze sifekinga life njagala oŋŋendera nnyo ebintu byensinga okugera mbeera ku mazima nakufumintiriza kuba ntegeera nze nga maze kufumiza nekino kye wakiŋŋamba naddayo waka nebaka nekifumintirizaako nekigaziwa tuwangana n'abantu bangi ne mu famire mwebali nawe emi olina emikwano mingi gyowangana nje wajja wano wajja okundabako nga olina emikwano gyowangana nayo kati emikwano gye tulina nga kino mwekyagaziira omuntu aliyo naye alina mikwano gye kisobola omuwa ekyokuyiga ekyokireagamba bwe yagenda asabe kampani ogisaba yiyo ojagala ki wakinaawo omufuga tanaweza biki oyogera ku kampani kitegera nti bo bali ku byanfuna asobola n'okutunda oyo awamu omwoyo gwo kufumitiza nga nze afumitiza nendaba nga kintu kigazi abaana bamuwulako abantu abatwala ku masomero baba bayamba emusindikira ssente emiri oyamba wano abaana bali omubi oyamba bakadde wano oyamba abaana abazze wano abatalina oweereza wano ssente emiri kati abantu tulina bwenakifumitiza nga nina okukyogerako kigaziye ku bwongo bw'abamu buli kati atutambulira mu okuyiga tekukoma kubeera kushopeninga y'omubindi yugani gundi aze nange buno omala kati atidde ndowooza okufeesinga ate ulwaki ate mukambwe munawe ate sena mukola ndi mukambwe mukola naye ati ndowooza Emily njagala ogobere abangoberera bamanyi sirimba siwayiza siputendinga ontegedde bulungi nandeyogedde ku bloga kubanga nabo babadde balina Isma balina likes nyingi nnyo ate bo babamanyi
Owulira lwaki nayogera kubira n'angamba enamba y'essimu ngikulaze bwe mwagala voice note nsobola okugibawo oba ku lwokubiri can you imagine ng'omusajja n'emmumba gumba tezinnaba kweyawula ku nnyama kubanga nakati togerako tetulina byogerako ne wiiki tennawera ewera ntya okusagada ekiro namusika ku sande wiiki ewera ntya singa tutaleyo bukunja tugenda ate olowooza bavuga amafuta gammeka singa babuloga bameka abaana abo bakuba Isma abaana bayita babuloga bakuba Isma Bloggers Association Isma ne bamumalako emirembe kitegeeza njagala gyozajja wano ne Bukenya ajje wano yita Bukenya yabajja tutogere ku kya Bloggers Association lwaki Isma kyamulema balona Isma nga Isma yasako obulimu yamanya abantu yanoonya emirimu owulira bulungi naye kati bankunyonyola entya kati bankunyonyole mu kufumintiriza nze namukono gwange bamuyita Jojo Teira kola akadagala kabaita avian nakyo tuspecialist kadagala kali wonderful kaliwo kasenyusa erinnyero bano kadagala kulinya erikuluma erinyenyera agagaba omusaayi akadagala ako naye nakalaba dda first family ya campaigns erinyo lyali linnuma first family nekampereza bakawala driver yakandetera kati nga nakalabako dda naye nga simanyi nakakola simanyi nakaawa owulira bulungi era nakimugamba nakuba kuno kwali kakati omuwala ajja nga alina akantu mu bintu byandetera nga kalimu akakantu kabbeeyi akakantu katandika emitwalo aga